umugisha umutima ugiye kumva izi ndirimbo nawe ari twebwe nawe. Hallelujah. Mukama ibazibwe balamusiza kunyunate manyi ag'omwoyo omutukuvu abadde Mukama atuwadde olunaku nateera olulala okulaba omukisa ogw'obulamu okweyongerayo mu manyi ag'omwoyo omutukuvu. Kusabidde nno gwe ali eyo ampuliriza atambudde naffe okuviira ddala gye twaviira ddala n'okutuuka olwaliro. Ntegeeredde ddala ng'oyo eyatandika omulimu ogw'omuwendo muffe mwesigwa nateera okugutuukiriza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Nze Nicholas omuddu mu Kristo agenda okutambulira ddala naawe okutuukiriza ddala eddakiika zigenda kubeera 30 zennyini maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Teekateeka emmeeme eyo n'obulamu bwo tulabike nga tweyongerayo. Bayibuli yaffe etusomesa mu kitabo ekitibwa ekya Tito oba kiyite Titus 3 n'olunyiriri olw'omunaana agamba, this is a faithful saying, and these things are that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works.
These things are good and profitable unto men. Oba olina wawandiika, oba olina bayibuli yo awo, oba olina wawandiika akagambo kano, maintaining good works, era profitable unto men. Omukwano gwaffe Amplified n'agamba this message is most trustworthy, and concerning these things I want you to insist steady fast, so that those who have believed in God may be careful to apply themselves to honorable occupations and to do good, for such things are excellent and right. They are good and profitable for the people. Lina amani abakonye linda Yesuyo. Ekigambo kino kyesigwa, trustworthy, most important, kyesigwa, ne ku bino njagala gwe okukakasizanga ddala abakkiriza Katonda bajjukirenga okussaako omwoyo ku bikolwa ebirungi. Ebyo birungi era bigasa abantu. Now tutunuulire ekiyitibwa ebikolwa ebirungi, okussako omwoyo ku bikolwa ebirungi. Now daily obutakoma, diligently we are instructed, wuliriza, we are instructed to be diligently doing good. Hello. Doing good is an event. Doing bad is an event. Okukola obulungi, it is an event. Okukola obubi, it is an event. In other words, okukola obulungi n'okukola obubi bigenda kuzaala results. Wanji agambye atya omubuulizi agambye nti okukola obulungi, okukola obubi byonna bigenda kuleeta results. Buli kyogenda okukola kigenda kuleeta results. Naye teffe tutegezeddwa nti ebigambo bino byesigwa, era ku bino batwagaza oba baagala okwekakasiza ddala nga ffe abakkiriza Katonda tujjukire ng'okussaako omwoyo ku bikolwa ebirungi. Ffe n'olwekyo okukola ebikolwa ebirungi, it's one way of redeeming time. Buli bw'okola obulungi, buli bw'okola ekirungi mu lunaku, mu mwaka, you are redeeming time. Banga twakitegedde nti time si essaawa edduka. Essaawa edduka egezaako okumeasuringa event yo, egezaako kukulaga nti obudde bugenda.
kiki ky'olina okukola olwaleero, kiki ky'olina okukola mu mwaka, kiki ky'olina okukola. A clock ku ssimu yo ku mukono gwo ye ekuwa buwi ratio ya lunaku. Essaawa ku mukono ekuwa buwi ratio ya lunaku. Olunaku lwo lukuwa buwi ratio ya wiiki. Kakati gw'omwezi gukuwa ratio ey'omwaka. 1/2 or 1.2. It is a ratio of ku bibiri ogenda kukolako kimu. Either ogenda kukolako ekirungi oba ogenda kukolako ekibi. That's what we call a ratio. So mu lunaku ogenda kukola otya? Ogenda kukolera mu ki? Ogenda kumenya mitima gy'abantu? Ogenda kusigula kiki ky'ogenda okukola? Lowooza mu ekyo ky'ogenda okukola mu lunaku olwo lwe tulimu olwaleero. Ogenda kukola ki? Ogenda kuwaayo budde osabire ku booluganda oba nedda? Ogenda kufunayo budde obuli special osabire ku ggwanga oba nedda? Kiki ky'ogenda okukola mu olwo olunaku era kiki ky'ogenda okukola mu eyo essaawa? Kulaba firimu which is okay. Naye ng'ogenda kukola mu ki mu olwo olunaku? Mu guno omwaka oteeseteese kukola ki? Kyonna ky'oteeseteese okukola either kiri negative oba positive, either kirungi oba kibi. Naye nga ffe abaana ba Katonda, Tito 3:8 atukubiriza ng'atugamba nti ekigambo kino kyesigwa, ne ku bino njagala gwe okukukakasizanga ddala. Kitegeeza akakasiza ddala nga kyagenda okwogera eri abakkiriza Katonda bajjukirenga, abakkiriza Katonda bajjukirenga okussaako omwoyo ku bikolwa ebirungi. So olina okussaako omwoyo ku bikolwa ebirungi. So which means okozesa every opportunity okulabika nti no okoleramu ekintu ekirungi. Every opportunity ejja ogikoleramu ekintu ekyetagisa okukoleramu mukyo. Which means obudde bw'omala ng'okola ekibi, ng'okola ebitagasa, bigenda kubeera bikaluba nga biwedde ng'okuddamu okutereeza ekintu ekyo. Kigenda kukutwalira obudde okuddamu okukitereeza. Jjukira nti obulamu bwaffe butambulira ku time. Life here is an event. So buli kyokola kyonna kirina kubanga kirungi. Ekibi kyonna ky'ogenda okukola manya ogenda kukisasulira waluganda. Kyonna ky'okola nga kibi, you have to pay for it. Because this life is an event. Ate you reap what you sow. Ky'okola kyonna wano manya ogenda kukikungula. Kibi ogenda kukikungula, kirungi ojja kukikungula. Omusajja ali awo mu kibuga yayimba akayimba n'agamba nti bw'onoomala okubba naawe bakubbe. So you have to use time to do good. Olina okukozesa obudde, making life, you have to use time to do the best. Si kukoleramu bibi, si kukoleramu bitagasa, si kukoleramu bigenda kumenya balala, si kukoleramu bigenda kuvumisa linnya lya Mukama. Mukama waffe yeebazibwe nnyo omulungi.
Mukama yebazibwe nnyo. That is redeeming time. Okukola obulungi. It's redeeming time. So buli kyokola kyonna olunaku olwaleero kigenda ku affectinga enkya, kigenda ku affectinga enkya, kigenda ku affectinga enkya, kigenda ku affectinga enkya, kigenda ku affectinga enkya. Ekintu ekiyise nga tewakikola mwaka ogwaggwa nga waliwo ekyagenda nga tokikoze, so mu guno owulira ng'oyagala okimuliriza okikole. So that means you are redeeming time. You are redeeming the lost time. In other words, you are redeeming the lost event in your life. Befeso 5:16 ekyava kugamba. Befeso 5:16 kyava kugamba ti redeeming the time because the days are evil. Nga mweguliranga ebbanga kubanga ennaku zino mbi. Redeeming the time. So in other words, tulina okubanga tukola obulungi. Tukole obulungi. Tuleme kukola bubi. Abatuyisizza obubi tubaleke. Tuleme ate kubakola bubi. Kubanga obubi tebujjaawo bubi. Obubi tebujjaawo bubi. Akira imitima yacu yuzuye no kukuramya Mwami. Akira Mwami, akira kandi wemere indirimbo yanjye yo kukuramya. Akira Mwami, akira indirimbo yanjye yo kukuramya. Akira kandi wemere. Kama ibazibwe nnyo apuliriza. Tokola bubi okugjawo obubi. Kiruma kimenya muli owulira nga akoze obubi bagala omukole bubi, owulire ng'omutima gwo guteredde, wulire eggwanga, owulira ng'oyagala okikole, yakukola kiri naawe oyagala okimuddize, awo owulire ng'omutima gwo guteredde. No, Bayibuli esomesa eyo olunyiriri luli munda eyo mu Baruumi 12 21. Baruumi 12:21 eyo. Bayibuli esomesa Baruumi 12. Imana yo kwiringirwa. Wane natwe Mwami. Turagukeneye Yesu. Wane natwe Mwami. Umugisha imitima igiye kumva izi ndirimbo. Nawe ari twebwe Mwami. Towangulwanga bubi. Towangulwanga bubi. Newangulanga obubi olw'obulungi. Wangulanga obubi olw'obulungi. Oluzungu lwaffe ne lugamba, oluzungu ne lutusomesa ne lugamba, be not overcome of evil, but overcome evil
with good. So which means doing evil, kubanga waliwo evil ekoleddwa, is not good. It's not good. Rather, do good to overcome evil. Do good to overcome evil. Mwekyo, you are pursuing the purpose of your life. You're identifying your passion okukola obulungi. You're identifying or pursuing ekirungi. Oyawula, you are prioritizing. Oyawula ekyomuwendo mwekita gasa. In other words, you are redeeming time. Nkujukiza. Time, bwemba njogera time, sogera ku ssaawa eri ku mukono gwo oba ku kisenge. Eyo essaawa eri ku mukono gwo oba ku kisenge, yo eringanga just scale, epima obupimi. It's just like a scale. Yo eriwo bubeezi, it's like kiringa nga bonna agamba nti okupima kilo ya sukaali weetaaga minzaani. So tosobola kupima kilo ya sukaali ng'okozesa ngalo. Nolwekyo weetaaga minzaani egenda okupima, okuweeyinga. Nolwekyo minzaani eweeyinga kilo ya sukaali. Bwekityo bwe kiri. Time, it's measured by a clock and a watch on your phone. Essaawa eri ku mukono gwo, essaawa eri ku ssimu, essaawa eri ku kisenge. Eyo measuring event gy'ogenda okuba ng'okola. So ky'ogenda okuba ng'okola olunaku olw'enkya kiri measured by time eri ku ssimu yo, kalenda yo. That's why bangi kummwe mukozesa zi alarm. Olina okwebakira essaawa 8, ssaawa 6, kikyogenda okola, ogenda kutega alarm. Alarm ekuzuukuse. So alarm eri mu kumeasuringa event yo. So event yo eri measured, ate era eri monitored. Hello? So that's why buli lunaku tulina okuba nga tukola obulungi. Tuleme kukola bubi mu bulamu bwaffe ng'abalokole abakkiriza Katonda. Tuleme kukola bubi, kubanga buli lwe tukola obubi tulina okuzzaawo obulungi. And that is redeeming, that is rescheduling our lives ng'abaana ba Katonda. Sine we le bayi mu duka zima and he said unto them,
I must preach the kingdom of God to other cities also. For therefore am I sent. Nina okugenda okubuulira, nina okugenda okubabuulira bwakabaka bwa Katonda. Nsindikiddwa. Kino kye nina okukola. I must preach. I must preach. In other words, I must do the work of whom he sent me. Nina okukola ekyo. Bamanyi obudde nina butono wano. Kikyo nina okukola, nina okubukozesa. Nina okubukozesa nga nkola ekyo kye nteekeddwa okukola mu bulungi bwakyo. Njagala kujjukiza tuli wano naye obudde bwaffe buli mu kupimibwa. Buli lunaku olugenda terugenda kudda. Buli lunaku oluyitawo, buli ssaawa eyitawo tegenda kudda. Naye tutambula ng'abalina amagezi so nga batalina magezi. Tutambulenga ng'abaana abalina magezi so singa batalina magezi. Omutima gwaffe Mukama agujjuza amagezi okumanya ebiro bye tulimu ne bye tulina okuba nga tukoleramu. In other words, ogenda kukola by'otalina kukolera mu budde bwabyo. Budde oba obwonoonyi. Bwe twogera ku budde nti butuleseewo, obudde budduse, tetwogera ku ssaawa eri ku mukono oba eri ku ssimu yo, wabula twogera event etambula mu lunaku nti esembedde. Otherwise, kasita omissinga event gy'olina okukola obudde obwo egenze okugikomyawo, it's redeeming it, which will take a lot of time again. Kristo ye kyava agamba nze nkola emirimu egyange egya kitange oyo eyantuma obudde nga misana. Some luno olunyiriri mbasibule luyinza okutwala mukko akadde akatonotono naye tulusome tulumalirize tugende awaka. Now uliriza Kolinso ekisooka 3 n'olunyiriri 12. Naye omuntu yenna wazimbanga ku musingi ogwa zaabu, ffeeza, mayinja ag'omuwendo mungi, emiti, essubi, ebisasiro, omulimu ogwa buli muntu gulirabisibwa. Jjukira akugambye nti naye omuntu yenna bw'azimbanga ku musingi ogwo, naye omuntu yenna wangi, naye omuntu yenna bw'azimbanga ku musingi ogwa zaabu, ffeeza, amayinja ag'omuwendo omungi, emiti, essubi, ebisasiro. Kakati kitegeeza nti wali ali mu kuzimba omusingi naye ng'aguzimba ku zaabu oba ffeeza oba mayinja ag'omuwendo oba emiti oba
essubi oba ebisasiro. Waliyo abasajja babiri, omu yazimba ennyumba ku lwazi, omulala n'azimba ennyumba ku musenyu. Kibuyaga bwe yajja n'akebera omulimu gwabwe. Omulimu ogwazimbibwa ku lwazi ne guyimirira, ogwazimbibwa ku musenyu tegwasobola kuyimirira. Nawo eriyo ku ffe abali eyo nga mulimu gwo gw'oli mu kukola oguzimba ku ki? Kibuuzo nkikulekedde. Nawo kyonna ky'okola olwaleero, enkya ne luli, oli mu kuzimba musingi. Ekikolwa kyonna ky'okola, kirungi kibi, kiri mu kuzimbibwa, osima musingi. Kyava ayogera n'agamba, omulimu ogwa buli muntu gulirabisibwa. Nkugambye, omulimu gwa buli muntu gulirabisibwa. So foundation, omusingi gwonna gw'oli mu kukola, kyonna ky'oli mu kuzimba, kyonna ky'oli mu kukola, either oli mu kuzimba ku lwazi oba oli mu kuzimba ku musenyu, ekyo nno kitegeeza ki? Kigenda kulabisibwa. Ky'oli mu kukola kigenda kulabisibwa. Nsaasira balokole abatambula nga bakola ebintu mu butalowooza, mu butasooka kulowooza na kufumiitiriza. Kiki kigenda fulumamu mu kino kye ngenda okuba nga nkola? N'okikola n'osanyuka n'omaliriza ng'otambudde weeyagadde mu kaseera katono ennyo n'otamanya kigenda kuddako. Omulimu gwa buli muntu gulirabisibwa. Lwaki? Kubanga olunaku luli gwolesa. Kubanga guli bikulibwa mu muliro. So omuliro bwe gugenda okukebera omulimu gw'ogenda okuba ng'okola oba gw'oli mu kukola, n'omuliro gwennyini gulikema omulimu gwa buli muntu bwe gufaanana. So events zonna z'oli mu kukola olunaku olwaleero olina okumakinga sure nti at least ziri in line n'ekitiibwa kya Katonda. Buli kimu ky'oli mu kukola, it is an event, bulamu, time. So n'olw'ensonga efaanaganako bwetyo, kola obulungi. Buli w'obeera okola obulungi, obeera oli mu kuredeeminga time, obeera oli mu kuredeeminga event eyagenda nga tosobodde kugikola, kyeotaasobola kukola luli mu budde bwakyo, kyewalemererwa, obubi bwewakola tobuddamu na kubusasuza bubi. Kola ekirungi. Ffenna tulina bitukoze nga tebinyuma, naye akadde kano Mukama akatugerera, akadde kano Mukama akatuwa nti omwaka guli, emyaka giri gyayita, wakola obubi, bwali bungi, naye mu kadde kano tukole obulungi tusobole okuba nga redeeming time yaffe eno ebeera ne position mu maaso ga Katonda. So redeeming time, it's doing what you have to do in the right time, mu budde obutuufu, n'okola ekintu ekituufu, no documenting a life yo, no what timeline yo, no pursuing a passion that is right before God. No defining a purpose y'obulamu. Identifying purpose of your life, it's so important. N'okola obulungi. Lw'okola obulungi obwo oba oli mu kuredeeminga the past time. Kyegambye nti tokola bubi okubikka oba okusasula obubi. Nedda, tutambulire mu bulamu obukola obulungi. Ne bw'obanga owulira tosobole kukola bulungi, twekake okola obulungi. Kristo kyava yatugamba nti oli wakuba oluyi ku lwa ddyo, kyusa ne ku kkono.
tekitegeeza nti akusabudde oluyite kayettamu eddala. Nedda, akukubye sonyiwa. Genda maaso n'obulamu bwo, tambula okole ekyo ky'olina okuba nga okola mu bulamu bwo. Once you're doing that, then you're redeeming life. You're redeeming time. Akita kunjagalidde Mukama. Badde Nicholas omuddo mu Kristo, mukwano gwo. Bye bye.